ngambye Robert ekinyambisa okunzija ku mulimu tudde wakambulire nsonga ki soko gingambe kati munnange sikulanga ereeta obuzibu senga kuva wavaayo eri luli olutawo luli ewakeeyo senga Robin atabuse Robin ali kwelima yomba buli ddakiika gambe tujja kutunda simanyi naki kyakkola katinsa nga lwaki tetutunda yayagala okutunda oba nkugambye tayagala kutunda yagala bibeerewo bubeezaawo oyo Robin atagala tuleeta ku kajanja oyo omwana alabika tantegeera era simanyi ki kyetugenda kukola senga alabika tantegeera butegeezi kubanga bino ebintu by'ettaka tabimanyi tamanyi kyebiyinza muleetera oba tugenda kukola tutya kati era nze kyendaba Robin tumuloge senga ekyunga kinene ate kinene kiti tumuloge kino ekintu akiveemu ffe tukole ebyaffe kubanga ekisoka kya byonna tabiyinaako buyinza oba kale tetuganye twagala kutunda naye ate tte okuloga ndaba ku nnene lika naawe ate ekyokubiri oli muganda wange nekitegeeza ki Robert bino ebintu by'okumuloga obitiira bwereere ensonga y'ettaka wo weetuuka kati bw'ayingira mu kintu kyatategeera ng'omuteekamu ekirungo ate kankubuulire Robert kano ke ŋŋenda okukola katono just kano bakayita kamugonza n'agonda bugonzi nga buli kyoyogera taddamu omugamba nti sayininga wano ng'asayininga netumuweramu n'akawulira nga byoyogera byawulira takaayana nso obudagala mbwa nabo lwakuba mpoza ekibi bwe kayitirira kayinza okusuula eddalu bwemba kasobezza kayinza okusuula eddalu naye ate nga nakyo tekikanga nnyo mubeera n'ekiralu kyammwe awo n'omanya nti bwekiri mukirabirira nga mweriira senga naawe leka naawe senga kitukireke ekyo kinene nnyo tukireke ati situyeegeze eddala oba Robin ayagala kunnemesa ttaka at least biri mugonza ebyo mbadde nzikiriza naye wongamba okugwa eddalu tuyeeyo at least plan Mzee jebali kusema. Kale baba. Sema nawe jebali. Wasibo ta mzee. Yani msema. Mulio mtya. Tujao. Umukazi simanyi banjakaza ki. Umukazi tategerera ddala tali muna obwongo butegeero. Gotegera katugore mu kigore muganda. Nga wayesiba kumukiga. Lwaki tuwanonya y'abaganda. Nze mukiga ngunde mumpi shende mumpi katugore muwanvu n'obusiru bwo bwenda bwa wanvu ane bugenda n'obuwanvu bwo. Mzee ekibade kitukubye empaka. Yono ono mukazi atategerera ddala. Ono gora. Okwasonza omukiga naza musango. Tategerera ddala. Lwaki ekyamazima amayinja n'ebyo ekisinga obuzito kyekiki nga byenkanankana bitya mzee nga zona ziri kilo y'ebyoya ne kilo y'amayinja gwoba olaba ddala wobisa ku ngalo kuno kiriwo ekibe ekisinga okuzito oba obungi kilo y'ebyoya by'enkoko biba bingi kilo y'amayinja byonna biba byenkana tibisobola mayinja gazito nobwe bali kubaaho tosobola okuvaawo mzee dada gomanyi kilo y'ebyoya y'enkoko kati woyinza gigeraganya ddala ku y'amayinja kaseba kiremu n'endala kiremu byonna biba byenkana olimbye nnyo ekitegeeza nawe tobitegeera bulungi mbitegeera totegeera oli ng'ono omwami wange omanye bwe bizitowa ebiyinjayinja n'ejjinja limu kati obigeranisa n'ebyoya totegeera kilo y'ebyoya eba nyingi okusinga kilo y'amayinja amayinja gazito ono naye tulina amagezi gyokoma okuyimpawulira n'amagezi kyagagayembawa obwongo bwena tibwagenderamu omwo nze bwe nayimpaya obwongo bwange kati bulina amagezi tubula n'obwongo bwo bumpi nawe totegeera sokoleke nkubuuze ettaka lino lyoyagala okutunda gwe bw'oba olitunuulidde olowooza basobola tuwa ssente mmeka
bobo otambulira mu sente zoyagala zibanga mmeka gwe bobo otunula senga kati ngeri gyendabye omanyi wakulakulanye kati wakuze kubanda bane batandise ozimba kitegeeza buli basobola otuwa emiliyoni at least neziba 15 ku 18 aba basobola ozikuwa Robert oli muyaye wow ali akuwawo miliyoni ezo 15 terina ayinza zikuwa tewaliwo muntu n'omwe ayinza zikuwa nze mu kutunula okwange bwemba ndaba omuntu abakuwadde ssente ennyo ayinza kuwa miliyoni ezo senga nawe vaawo ate owakana satu zokazoka wezijjo nga alinga agula kyanamukaaka Robert tompakanya nze gwolaba ndudde mu by'ettaka n'ekyalo kyakuno banneesiga buli agenda okutunda ettaka jjana neebuuzaako kubanga balaba nti nze mbisobola okitegeera okuggyako mpozi omuntu ng'akuwadde n'akuwa nno ng'akuweredde ddala nnyo ayinza kuwa miliyoni ezi at least 10 naawe netulaba nga baba batusiza nnyo wansi kati nze nkubuulira ate nga n'omuntu akuwa miliyoni ezi 5 azikuwa lwakuba nze nga ntaddemu akadagala ate nampa olw'okuba nti nze namusooka mmanyi kubanga nze nsobola okumukuba akalimi ne mumatiza naawe olunnyo ne mulaga nti wagimu nakkiriza ne mu kisenyi muguzaawo nakkiriza nti ddala aguze walamu nga nze muwadde miliyoni 5 azikuwa naye bw'ogamba nti gwogenda omwereetera esatu tozisukka kati ky'olina okukola ndowooza kansigaze obuyinza obwo nze noonye omuguzi kati ezo miliyoni 5 oba oyita kale tugenderaawo tugenderaawo naye nga kyoba teweerabira kati miliyoni 5 ezo kuliko 10% y'ekyalo ya LC kati kyoba omanya nti nze saagala kuyingizaamu bino LC 10% eba yange kubanga ne chairman bamusiba ali mukomera nze nina okukolawo nga cheya miliyoni 5 basifunako mitwalo 5 mitwalo 5 kati nompaako ne seye yange kubanga akasiimo ate si kasiimo Robert jukira twateesa otwala kola business nange nenyongera mu business kati nya kitundu otwalako 2 nange 2 ekitundu ne zibe ezange atukayana esinga banese zina kumpiche ngana ziweddewo kati kaziweddewo zityankwadde miliyoni 2 yesooka kankusooke nkubuuza miliyoni 2 ogenda zikozesa ki najja ndowoozamu ku bintu bye nasomerera nageza okula n'ebya bbeeyi nnyo nesazeewo at least kantukole kibaala baala ejja kukola nfune nga bakyali bange bajje ngaawo nga tunywa mpolampola Robert ogenda kutandika ki ebbaala tibakabe abendugu yawe bambi ewa olowooza nti sizikole nabeera nabitutwa paka nazisibye yuno agi origino muva Bulaaya ate zize bagamba ezaddala nasekera aginesi owaayi kiki tonnandaba ate yagala nkusitule abandugu yaabwe zisibye akasente bakakuwadde muula kabafere bakubbako kanso taliiwo eki goloza olwokuba tondaba ne kanso tandaba banne mwanzijirira twajirira bameka muno atera otukoza tutufuuka obwana obuto gubampadde sente alukenga oyagala okweteekawo owa tugenda kukoza wampadde mmeka naye mukama katonda wanzijirira mukazi watti sikujirira mako n'akamu kubanga kanso yeyandyogedde bwati njaka muva Bulaaya kalabe era sooza bujja komeri ndooza kati anaatera kugulira ngoye za munda bujja komeri oba agula oba kyonna kyenaba nga kyetagisa ajja kikola kibannange akakoti kange nkerabidde ne mu saaluuni ate bona oba oyasamiridde lwaki tookaleko eyo ani gw'ovuma okwasama nalukenge eyo nanugu nazisibye yenzorigino aki muva Bulaaya ndooza kati komazo sibogenda
Gwe wandeeta wano. Keyakuwadde ez'enviri kankwezi kutwala. Katuge nno lekera okummanyira. Si gwe wandeeta. Siri kilasi yonna akamunganda gawa. Ddayo ewamwe mu kyalo. Gwe wandeeta wano. Nze no munnange tandika kunsinza businza pakati kentandise okulabika bweti. Ojja kijjamu enjawulo. Nze ndeetera emmere wafumbye. Guli awo kagamba olinga masiikiini kati. Nze ndeetera emmere oba wafumbye kubanga enjala enneerumira. Kulikayo mwami. Singa kale bulijjo oba okawulira ate. Ebyo omumwa gujja kusongolera gukoma eri. Naye byonna byokola tebindya. Njagala mmere. Ate kansuubire nti mwafumbye ennyama oba kyennyanja kubanga bwe mba mwafumbye ebijanjalo nze sijja birya. Njagala kyennyanja ate ompa mutwe. Ennyama teekako essowaani ejjule so sikundeetera amagumba. Yenjagala Ogambye mwange nkonaagikugulira ddala. ebyo byo kati oninyira ki? Ne bw'ononninya n'enviiri nazikoze byonna temuli. Nze njagala mmere ndeetere emmere. Nfuneyoko ebiwala nga 2 oba 3 mbe nga nina ne puulu wali hinga mikono gyange gijjawo ne tunywa mpaka ku makya. Kitegeera sente. Bulijjo nnyigira Robina nga ndowooza akuwala na buwalanyi. Ne nkuwolereza kati oyagala otandike ebbaala okwate ssente zonna ozinywe ozimalewo. Otaddemu n'ekyabakazi mbufuneyo ebiwala 2 era okwane nga Robina bwe yayogera nti obeera mu bakazi. Babati ebyebbaala mbiganye. Bwe mbeera wakukkiriza kola bbaala. Eno endala eno eya wansi. Kubanga kandabe ogula akadomola kawala gikalita 5 kamutwalo nga gumu 8 n'ogula ekidomola kya ttonto kya mitwalo 2 n'ogula obugiraasi nga bwa 15 biba bimala kutandika ebbaala. Ebintu byo ngamba nze sibinywa. Ate kakati okola kunywa. Naye bw'ona ogamba okutunda bbiya ogenda kumunywa omumalewo. Singa tawo nawe otandise kunyigiriza nga Robina wanyigiriza. Ku sente ezange era kumperedde nebyo. Ate sente zizo tugenda kuba tutunze ettaka si zizo. Kale nyinza okuleka n'okola eyo ebbaala, nyinza okuleka sente ngenda zikuwa. Naye ky'oba omanya nti Robert oli mwana muto, sente ezo tozisobola. Tugenda kutunda nkuwe sente naye nga zentunda nga nze nzitereka. Kati ky'oba weetaaga n'ojja n'ombuulira nze n'enkwata sente n'ogenda n'okigula. Senga nedda nawe ateeka kumpisa ng'omwana omuto. Olina kalaga kumpisa nga Robina. Nkuyisiza nga mwana. Ndi muntu mukulu nsobola okweteekera sente zange. Kale kati bwe mba nkunyigiriza nze sirina buzibu Robert. Kubanga mu mwasalawo kuneegaana ne munneegaanira ddala ne mumpisaamu amaaso. Nze sirina buzibu ekintu kya mwenga nkivaamu ettaka lya mwenga ndivaamu ng'olyesigaliramu. Kubanga oyinza okulowooza nti ndi mukazi munaku njagala kubabba ntunda ebintu byammwe. Nze ettaka lyammwe sirina kye ndyeguyako. Tomera ntonda ate nawe singa mbadde ngamba kuba bugambi. Ate munnange oŋŋambye nkulyaza amaanyi. Saagala kulyaza amaanyi, saagala otandike kunjogerako mbu senga yanziba. Sigala mu ttaka lyammwe nze kambiveemu. Senga naawe nedda kati ovaamu ndikirani. Ate kati munnange beera ne mwannyoko akugaane biggwe. Ekyamiliyoni 2 kyo nkizikiriza n'ekyo kuntereka kyo tukireke. Miliyoni 2 zikiriza. Nzikiriza kale. Kakati weeyiyeyiye nga n'ekyokutereka ssente bw'okirowoozaako kubanga Robert okyali mwana muto. Ge mazima tosobola ssente. Beera ng'okirowoozaako nakyo jja kiraba nga nsonga. Kakati kamala okulaba tojja kuva wano njala. Ate kugamba nti wasenga we nagenze saalidde kandaba akamere. Kanzije. Singa n'abamubbi muyayi.